Ojisuza duka jambiya yo. Tonja jegana. Ojega wekati. Kwata jambiya yo. Kwata jambiya yo. Kwata jambiya yo. Kwata jambiya yo. Kwata jambiya. Aitufu kibadde wecha bazata mugulu. Ngasi kya mwite Katonda. Kyakugaya ngambi. Nona lingende yako kufamu. Olabenga tibayingira biki? Tibayingira no wayingo ko. Oli musirikale. Era sebu. Ndinga wa family. Ngamba. Bagambye toyingira enti tebayingirira. Otekewo obukuumi? Si bukuumi kujja kulaba. Kyovuddojja ne jambiya. Tata sizana. Ekyokubiri wali wabadde ofamu abantu babadde okwebifaananyi. Badde ninze boda. Obadde nze nkutasiza lwakubanga mukulembeze. Kansala. Obeera luddawo. Mbeera namusera. Mukyala Kagwa mwito. Mukyala Kagwa mukama wange kuba badde mukoleranga. Ogambye oli wa family. Badde mukoleranga. Kati ebifaananyi by'abantu bye tulabye okuweereza wuliriza. Bino ebifaananyi by'abantu by'okubye bibaddemu nkoko oba obadde okuba bafaanana enkoko abafamili obadde otukuba lwaki ebifaananyi bafaanana enkoko bano b'okubye. Kansala tebafaanana nkoko naye bibaddeyo ku mabaati wansi nga bano ebifaananyi biri mu ssimu agiwadde oli gundi bagira password bagiziteyo nga bantu bagala password okukola ebifaananyi ku mugagga abonyabonya abantu olwokuba kwadde ebiri olwanyise olwana otende mukyala Kagwa agenda okutuuka agende nga talina nabulamu oliwaalo namusera bokolako ataaka era bawa ku kyalo Ronald erinnya lya ddiini tolyangamu banno olukwe ng'olwokuba oli akwadde ssente. Bakubuuza erinnya. Ronald ani? Njiwe Ronald. Ani? Njiwe Ronald. Njiwe Ronald. You don't know that taking photos nowadays is a crime. So you want me to stay? So kati obuzibu bwe tufunyeemu ebibanja byaffe tuba tubitebenkeddeko bulungi naye tufunye obuzibu okuva ewa mukyala Kagwa yennyini atusindikira bambega bakifeesi basiiba wano kati omwami oyo gwe mulaba obwedda batulimu ali mu kulikodinga mbu ebintu bibbibwa bo bennyini be babibba oyo yasoose kubba emisana ayonoona erinnya lya poliisi nti babibbye bwe buzibu bwe tufunyeemu bannange tusaba buyambi mu mbeera eyo tusaba abapoliisi era batubeemu kuba be bakuumi b'eddembe baffe naye bano ab'empisa embi ate oyo omukyala Kagwa byakozesa be boonoona erinnya lya poliisi kyekituufu okutuuka mu ssimu ng'omusajja alikodinga nga mulimu ebifaananyi bya poliisi mulimu bikimu era wedda abirikodinga aweza mukyala Kagwa naye tumukudde poliisi nga naye muyina akozesa olukujjukujju nadiritinga ennamba eyo ey'essimu kati ng'olwaga poliisi ekolaki ng'alaga nti poliisi yenyigidde wamu n'abantu babba ebintu by'omusajja so nga tekibadde kituufu kubanga odda ffenna buli omu akola mirimu gye nga walina ogikola ey'essebo kino kibeera kyonoona kitya ku ground weeri kiba kyotwonoonera ddala kuba obuzibu twetusanze wano eno mukyala Kagwa bamuyita Jennifer atuleetera bakifeesi ekiro ffe tusula wano kooti yatuddiza ebintu byaffe omusango yagugoba ne batuddiza ebintu byaffe naye atusindikira bakifeesi ekiro ne batusuza ku bunkenke kati tumanyi oba tugenda kuyambibwa tutya. So now you people. It is very good when you have now court order like this. So in the court order, in the implementation of the court order, you are all aware that it is supposed to be sanctioned from police headquarters, from Naguru. When you take your order to Naguru,
IGP will read, then it will come back to us. Because as police, when implementing court order, police is supposed to be present. Ofunye amasimu mangi nnyo gakukuba nga gavaawa agabaze okubetta yekuzanyazanya because I don't know what he talked to you, and you also don't know what he talked to you. So what did he tell you? So the main thing I've come to find out what is the situation on the ground. The situation is it's normal and calm. So let people follow the right procedure. If you follow the right procedure, the better. And the only thing that you people must avoid is the violence. No, I'm only telling you. Let people. Here for a while. Just I'm violent. I've been knowing that you were here. So, and it is what I'm saying. Let the calmness remain. Continue. The calmness should continue up to when you follow what? All the procedures necessary. There is no problem. There is no problem being here, but follow the what? The right procedure. As you avoid the criminal part of it. No, for us police, we are only after people not committing crime. We are supposed to prevent crime from happening. That's why sometimes we have to talk to you so that you control it before. Prevention is better than cure. So let the calmness remain. We don't want to hear that some people have stolen, people have destroyed the properties, people have done what? No, let the calmness remain as it is. As you wait for way forward, to follow the right procedure. Thank you very much for listening to me. I don't know what you are telling me. Tugenda